ebyenjawulo. Bukedde nyambyeko nnyo alhamdulillah ne Facebook, WhatsApp binyambyeko. Tekinoloji oyo okuva natandika ogenda ku mutimbagano alhamdulillah siri bubi kuba mbeerako ku Google, ku Facebook, ku WhatsApp. Oli awo Allah n'akusaasira ne bakuweerezayo bu order oli awo ku WhatsApp ne bakuwa, Facebook ne bakuteerako, n'abakuba amasimu aba bulijjo n'abatuuka obutuusi ng'era ajja anoonya Zula's chicken. Nange mbeera awo n'entuula n'enkyewuunya Allah byakola byo simanyi na kumanya kubanga bantu bonna abali mu katale nzenzeko omukyala alimu. Namatuva agamba yasooka kubeera kubo kibankoko wabula ekiseera bwe kyatuuka yeeyubula asobole okuvuganya n'abalala kubanga ensiike ye yali ezze ku mulembe. Nze mu kutandikira ddala natandikira ku kkubo nga njokya zino ez'omu bikalaayi nenvaawo nentandika mpola mpola nenzira ku z'omu byuma mwenfunidde experience. Zuula bwe yali ayokya enkoko ez'ekyuma agamba nti ebintu byali tebitambula nnyo nga kati kubanga yafunanga abagula nga be bajja waayokera naye yatuuka n'alinnyisa omutindo abaguzi ne beeyongera. Bizinensi yange ekyuse bwe ekyukidde ddala. We natandikira okwokya enkoko zino nali mu nkoko 10. Essaawa ya leero sobola okwokya enkoko zange 6 ate nga ndi bwomu ate nga ndi mukyala kuba mu kizimbe ndiwo bwomu bw'omukyala ayokya enkoko zino. Naye kati nkyuseeko alhamdulillah. Akuba abakyala akaama newankubadde emikutu jjajja ng'omuntu asobola okunoonyezaako akatale okukola obulungi omulimu kikulu okumatiza bakasitoma be. Kozesa bulungi mikutu na kufumba bulungi. Kufumba bulungi kasitoma butakomplaininga nze kyendowooza kubanga oli tajja kugula nti mukyala si buli omuntu akwegombye. Kituufu waliwo abajja n'akwegomba naye wanakwegombe n'omufumbira ebibi enkya tadda. Wabula yeekokkola bakasitoma abamuwa ebicupuli ekimuviirako olumu okufiirwa ng'ate beeyambisa tekinologiya. Bakasitoma ayinza okujja n'agamba nti njagala nkoko. Wamala okusaba enkoko eyo oluusi olumu oli n'agamba kandeete ssente oba kankusindikira ssente ne bakuweereza like egundi message za bicupuli nga takuweereza ssente bya ddala. Ebyo ebikyasinza okutusoomoozaamu. Ebimu ku bisoomooza abakyala ensangi zino bwe kwawukana n'abasajja era bangi bakaziddwako erya single mother. Zuula abawa amagezi okukola obulungi balabirira abaana baabwe bave mu ddoyidoyi w'abasajja. Ze amagezi gempa abakyala bannange bakole kubanga nze ntandise olabirira abaana bange nga bato. Essaawa ya leero ndowooza first born wange ali mu senior 2 naye nze amulabirira kubanga nfaayo era nkola. Nze kyenkubiriza abakyala bannange bakole. Abasajja b'ennaku zino tebakyalabirira abaana. Nze mbakubiriza bakole balabirire abaana baabwe babaweerere. Emikolo gy'eggwanga egy'okkuza olunaku lw'abakyala gyakubeera mu disitulikiti ey'Ekiruhura nga yalondebwa kubanga waliwo pulojekiti eza tekinologiya nnyingi eziteereddwayo gavumenti. Obulwadde bw'ekikaba bwe bumu ku bulwadde obusobola okumalawo obulamu bw'omuntu singa bubeera tebujjanjabiddwa bulungi ng'abasawo bagamba nti gye bukoma okulwa mubiri gye bukoma okugwonoona. Abasawo abajjanjaba endwadde z'ekikaba bagamba nti obulwadde buno bukwata mu ngeri ezitali zimu okugeza okuyita mu bikolwa eby'obufumbo okweyambira mu bifo ebikyafu naddala ku ludda olw'abakyala. Mu kanyomero kaffe akabeera mulamu olunaku olwaleero Dr. Mukisa Richard akubuulira obumu
ku bubonero bw'obulwadde buno bw'osaanidde okumanya osobole okubutegeera ate n'okwejjanjaba singa obeera obuyina. Tutandike ne infection eya HIV omuntu nga afunye akawuka ka siriimu. Kuba HIV it is a sexually transmitted infection. Abalabi baffe kye balina okumanya nti siriimu oba obulwadde bwa HIV nti omuntu asobola obufuna okuyita mu kwegatta. Emirundi mingi tulabye bannaffe baga inze wenfuna akawuka mba sikafunye kuyita mu kwegatta. Naye wojja gye tulire ya chances nyingi nnyo ezitulaga nti wakafunye oba ze tuyinza okusuubira oyinza okuba wakafunye okuyita mu kwegatta. So bubonero ki? Omuntu alina HIV okusooka balumizibwa omutwe. Mu kuluma omutwe guno tegusirika. Omutwe tegusirika, guba on and off okumala ebbanga. Abantu abo bafuna obulwadde ku sikini zaabwe. Kati osanga omuntu nga afunye kye bayita mu Luganda kisipi ng'ayina ebintu ebimukubye ku mubiri. Weewaawo ayinza okuba talina HIV, naye kiba kyankizo nnyo oba kiba kirungi omuntu oyo genda mu ddwaliro ne bamukebera ne bakonfirming nti talina bulwadde buno obwa sexual transmitted infection, more particular HIV. Okusinziira ku bubonero, basesema, abamu bafuna diarrhea ne baba nga tebava manju, abalala baluzinga weight. Nosanga omuntu abadde alina kilo 8 nga saali mu kilo 6 5 n'akogga. Kati obwo bumu bubonero buba bumulaga oba busobola otulaga nti wandibaawo infection yonna oba obulwadde bwonna obuli mu kumutawaanya. Kati nga we twagambye nti waliwo infections ziri endala, abamu mu bakyala babundula amazzi amakyafu. Naye nga we twagambye nti gana amazzi ffe tulina engeri gye tugaawulamu. Tugaa nti omukyala wabundula amazzi aga yero kiba bwe kiti, wabundula amazzi ameeru nti buba bulwadde bwe buti. So kyekyenjawulo ekibaawo nti tusobola okubaawulirira okusinziira ku mazzi ge babafulumizza. Okugeza nga mu bakyala balumwa mu lubuto wansi, ffe kye tuyita low abdominal pain, n'aba mu bulumi bw'amaanyi naga musawo mpulira obulumi nnumizibwa mu lubuto. Naye kimazeeko ebbanga, weewaawo omuntu asobola okulumizibwa mu lubuto nga talina discharge yonna. Kati mu butaba na discharge, ekyo ffe kye kitulaga nti omuntu oyo bw'aba agenze mu ddwaliro lyonna bamukeberako ne balaba ki ekimuleetera okulumwa mu lubuto. Weewaawo ayinza okuzuulibwa nga alina sexual transmitted infection oba ayinza okuba nga talina, nga birwadde birala ebimuleetedde okulumwa mu. The My Airtel app, the smart way. Download today on the App Store or the Google Play Store. Hey kid, I have more for you from Sam's. Sam's offers you a wide range of snacks. Sam's, test the difference. Big Clara Property Services, everybody